kati munnange nensaba omulimu mukomera bwe nasaba omulimu nga nkola tupakinga bukatoni ng'omwezi ofuna euro 2,500 mbeera yange negenda maaso nenfuna emikwano kati emikwano ejja ngamba ono looya si mulungi kati omusirikale bwampa ekitabo nembikola okulaba mu looya bwe ndaba looya angi neŋŋamba naye kati looya ki nemanya nga nkikola ku lwange nensiiba ennaku 3 nembikula ekitabo mukola nti looya gwe nagwako nemusindikira kaadi musindikira kaadi ng'akuba essimu kooti emugamba Ivan alina balooya babiri atalina ssente za kusasula bamu babuuza naye lwaki nga nsindika kaadi endala era nga bamugaana bwe nasindika kaadi eyokusatu n'abagamba musiba alina rights ogenda ne balooya 10 ye n'asalawo ani gwagenda okukola ki okukozesa lwaki temunzikiriza ngende ndaba omusajja ono munnange ne bamuwa olukusa okujja okunda baye bali sure siina bwe ngenda kukola ki kujja ssente kuba waliwo balooya balionawandikirako okujja okunkyalira omu naŋŋamba ayagala omutwalo gumu n'ekitundu ogwa euro naŋŋamba ayagala euro 8 mulala naŋŋamba ayagala 6 looya bwe yajja nga maze okusiiba okusaba looya najja naŋŋamba olina ekizibu oyagala nkuyambeko nze nambuuza kiki ne munnyonnyola naŋŋamba mpa ku fayiro yondabe ne muwa biki ebyali kuki nga bampa akapapula kaliko pages 3 bu statement ule mwali bwe yasooka okukola ki eri fayiro ennene pages nga 3 n'okusoma tebagimpa tebagimpa kati abantu abasinga bagamba nti gavumenti simanyimbi oba justice embi munnange teziri wano wokka naye bw'obeera nga tewali akumanyi bibeerayo munnange looya nga mbuuza omaze wano bbanga kikonze emyezi 4 naŋŋamba kyagala fayi konze sigirina naŋŋamba maama miya omanyi gino emisango gikozeemu emyaka 27 manyi ki gye kitegeeza kino naye bwe nkikugamba oyinza okulowooza nti nkwagalako ssente of course njagala ssente okudifendinga ne mbuuza oyagala ssente mmeka naŋŋamba njagala euro 13,000 naye ndowooza agenda kuŋŋamba oba mutwalo neŋŋamba oke kusaba okommunicatinga n'abantu bange nambuuza tolina muntu gw'oliko kontakiti nze ne mugamba nedda naŋŋamba ekiki nga buli kimu kyonna kyonna bakikola ku bwabwe looya ne yeewuunya nnyo naŋŋamba oke mpandikira amanya g'abantu kuba essimu zange zira zirina poliisi naŋŋamba mpandikira amanya g'abantu goyagala ntegeeze ne muwandiikira amanya looya n'akola ki ne muwa power of Anthony n'agenda wabweru n'akontakitinga mukyala wange kuba mukyala wange ono ye yanyiiga n'akola ki n'avuma abakooti bye bakubira n'agamba njagala kujja kundaba n'abavuma ne bamuteekako talina kujja kukola ki kundaba nakwogera naye kuba yanyiiga nnyo munnange looya n'akontakitinga muganda wange wano mu kusooka ng'ekyo tekinnabeerawo ono Louis baali bamuta omungereza ne mugamba Louis yambuuza Ivan enkya ngenda looya wange ngandi nkya bagenda kundipootinga e UK oyagala ntegeeza abantu bona ne mugamba ne muwandikira ku Facebook biki amanya ku Facebook bwe yafulumamu n'agenda n'akola ki n'abawandikire n'abawa n'ennamba yange ya prison kati awo bannayuganda bamu bakola kye bategeera omu najja n'ankyalira yakuba essimu n'abagamba ennamba bweti ne bweti date of birth bakyewuunya ne bagamba information ya linking etya katonda oli bwe lwakusandikira katonda alina ekkubo lyakuteekerawo munnange looya n'akola ki n'afuna namba gundi amanya ge namuwa nakubira sister wange bamugamba sirina bwenyinza kujja ssente nakubira mukyala wange waliwo omukwano gwange yali US mukwano gwange nye bambi ne bakontributinga euro 13,000 bakola ki looya ne bazimusindikirayo looya yali happy naŋŋamba sente nzifunye abantu bomba kontakitinze nsabye fayiro yo nkoze fax ngenda kujja nkole ki nkukyalire nga ngifunye n'abalagira bampe fayiro omuwala biki kino fayiro ennene ate ngeri translated mu Lugerman wayitawo ennaku 2 fayiro nejja naye nga ku bbanga lyemaze nali sigifunanga nambuuza wasaba ki bwe yagifuna fayiro najja nankyali ntutuulamu awo n'alaba buli kimu nambuuza biki nina okumubulira buli kimu ne munyolera mugamba bwe kitu tebukyali ng'awandiika crossinga kinakola kirina ŋŋamba lwaki oli mukomera wano ne mugamba simanyi omuwala statement engeri gya contradictinga nayo kyokka ate nga poliisi omuwala gy'abeera yakkiriza n'egamba nti buli kimu kyonna kyonna kituufu nakola kina wakikola mbigirute poliisi eyankwata eri gye nali mbeera ye advantage eriwo
police ebyeri byekola tebiwa bano ebisindika directive ku court neri nayo bebere kunganyiza nayo nebikola ki kati court yagenda ne police ya omwale yakola ki yali abera kati bine ebyange tebabiteka ko manyi bo bakebera musayi buli kimu kyonna kyonna enviri ngandikirinde kikosa ku kintu kyonna kitamiza report nekomawo esimu zange bazikebera ne baleeta prints out omwala yagamba twedetingako emyezi emeka 3 ne baleeta prints out za myezi 8 ne balaba message zonna zonna naye nga busebo ezo tebazitwala lawyer wange bwe yazifuna yajja yasoma bubi ng'alaba kuba wano baleetanga esimu eraga nti eva from omuwala ejja ku mulenzi from omulenzi egenda wa muwala lawyer yali alowooza eyali ekuba ennyo nze nali nkola kinkuba yajja munyiivu lwaki onnimba bino byonna ne mugamba nedda eno essimu y'omuwala yali yanku eno yeyiyo ne mugamba eno ye yange naŋŋamba maama miya yatabuka naŋŋamba okakasako nze ne mugamba laba newanira poliisi eno essimu yange gye nalina namba yange sayina namba ndala yonna yonna lawyer n'atabuka n'agamba bano abantu bano omanyi mukwano gwange bano bakikola butwakuba nti oli muddugavu olirako nti wakoze eki wanfuna babadde bakusetingidde ogende mu kooti eriko abalamuzi 5 kuliko omusajja omu abasigadde bonna abakazi kizibu nnyo okuba biitinga lawyer w'omukazi mukazi prostitute naye mukyala kati muli mu kooti mulimu omusajja yabeera simanyi akola psychologist alabirwa kubuza ekibuuzo n'olimba okola ki okubeera ati kutunula mu feesi nga laba oba okola ki olimba munnange olwo mpezezza emyezi 5 mu kiseera ekyo Katonda n'akomawo era naŋŋamba nakulabye wasonyiye buli kimu kyonna kyonna saakuleeta wano okukubonereza nakuleeta kujja ku balabe bo singa obadde wabweru wandibadde mufu era ojja kukimanya enkererwako lawyer bwajja naŋŋamba nti amawulire gasasaanye ku social media nti oli mufu buli kimu kyonna kyonna konze ne Katonda kye yaŋŋambye ekiro munnange Katonda naŋŋamba ogenda kulwana n'abalabe bo muganda wange world champion gye nagenda mu Hungary nze nali siremererwangako naye ekiro ekyo ng'obudde era abantu abasinga tebamanya lwaki na failing mu world champion lwali lwa competition zaizwa 6 ku Sunday ku Friday kiro nali nebase zali saawa nga 8 waliwo ekintu ekyajja ng'omusota ninga munene gulinga omupiira gwa tractor ne gujja nalwana n'ekintu okumala essaawa nga nnamba ekintu ne kibulira mu kugulu kwange kuno n'entandika okkankana zenna nti saddamu kwebaka nenkeera ku makya gumbiri gwange gunnyogoze ne ngenda mu gym ngende mpoomingemu mubiri gwagaana okusituka nga ndina maaso kuba nali training nga maaso nnungi ne mubiri gwagaana okusituka zenna nagenda ku stage nga nkankana bukankanyi empaka zimala kugwa nkutte kyakuna nga bajjaji bambuuza kijja kityo okubeera nti okutte kyakuna gwe abadde asinga obulungi mu kategule eyo nga sirina kikyenkola kyenjogera Katonda naŋŋamba ogenda kulwana n'abalabe bo laba ekintu ekyaliwo like 2 years back nga world champion ziwedde kati wano mukomera Katonda naŋŋamba ekisookera ddala yoyo nakulaga n'omuntu kye yakola ki eyakireeta ekintu engeri gye kyannyingira buli kimu kyonna kye naŋŋamba ogenda kulwana nakyo kuba nali nsiiba mukomera nga nsaba buli lwosiiba n'osaba obeera w'amaanyi nnyo mu mwoyo ne ŋŋenda ne nnwana n'ekintu ekyo ne kigwa mu nnyanja ekirala era nakyo sijja kuboogera mannya naye nga nabyo byali bingi munnange ebintu bemala birwanyisa Katonda yalinga ku lusozi eri gye twali tutambulira ku mazzi naŋŋamba genda ndi mabegawo ninwana n'ebintu eddogo lyonna nga gwe omuntu nakusindikira eddogo naye nga gwe tolina kizibu likukosa kiseera kitono limana ne livaawo teririna maanyi gy'oli naye obeera ng'olina kye wakola ddogo likukoseza ddala eddogo gye riri munnange ebintu ebyo bimala okuvaawo Katonda naŋŋamba kati abalabe bona bajjeewo ojja genda wabweru mu mirembe mu kiseera ekitali kyawala nkusuubiza buli ebbanga ly'omazima buli kimu kyonna kyonna enkuyege kye yali anja kukizzaawo njagala ogende obulira abantu bangeri gye balina okusaba okwogera nange abantu abali mu kkomera neŋŋamba oke naye nze atamanyi kusoma bayibuli njiga buyizi naŋŋamba wali weebuuzizaako lwaki nakuwa ekitone ne mugamba nedda omubiri ogwo badde ng'ogukola otya maaso ezo ne mugamba badde nga ntraininga buli lunaku nga nsitula naŋŋamba kati n'okusoma bayibuli
olina ku training nga badde training ki muscles ojja kuyiga okola ki okusoma ne ngamba ensonga lwaki yampa ekitone konzoke munnange olunaku olwo Katonda n'angamba nkusuubiza nga wiiki bbiri tezinnagwako ojja genda ewaka ne mbulirako abasibe abalala awo munnaye abasibe ne bagala n'okunkuba ebiko ne bagamba oyo kati atabuse omutwe yeetaaga psychology naye waliwo mu Nigeria ye nga mpuliriza bo bina nayogeranga ne Katonda nga mugamba abazungu nga buli bangamba gevek bagala nakunkuba bikonde naye olwokuba nali w'amaanyi of course ate nga n'abaserikale banjagala nnyo ng'abasibe bonna bandisipectinga komera ly'e Germany tewali muntu agenda kukuba ate osalawo n'ogamba njagala kubeera zeka oba njagala kubeera n'omuntu ne bakuteeka mu luumu yo wekka. Tutunuulire those 2 weeks wafuna ekirooto nga Katonda agamba ogenda kufuluma ekkomera weeks 2 bwe zaggwako wafuluma ekkomera olwo nzija mbuliddeko omuserikale w'ekkomera mugamba munnaye Katonda yaŋŋambye omuserikale n'aŋŋamba nze siri musabi naye bwe kibeeranga bwe kityo bwe kiri kati muzungu bonna bazungu munnange olunaku olwo nnyini nali ku mulimu tupakinga Katon lawyer najja n'aŋŋamba Ivan yali ampita mukwano gwange sisobola kugamba nti hawaii kuba manye embeera gy'oli mukonzeya n'aŋŋamba ebintu bino nafunye telephone investigation na buli kimu ne information nafunye kuva ku ki bakebera ku bintu bye nnina nkusuubiza olina chances 9 okugenda ewaka mu wiiki 2 ne ŋŋamba ono guy ya communicating ne Katonda yiki ne mugambo wayi ne Katonda yaŋŋambye wiiki 2 lawyer bali wamuyita Anthony Fafe lawyer w'amaanyi nnyo ye tazanya zino game omanyi ba state lawyer waliwo ba lawyer bangi naye nga bakolagana ne state kati ye tabiriimu ne ŋŋamba Katonda bwe yaŋŋambye n'aŋŋambye nze siri musabi naye bwe kibeera bwe kiri aizuru ennaku lumu 2 3 4 nali ndi awo omuserikale w'ekkomera yaŋŋamba ye si musabi ng'ajja ŋŋamba Ivan konze wangi normally tekikkirizibwa naye gwe buli omu akuwa respect gamba bayi eri bano ogenda waka ne mugamba okakasa n'aŋŋamba ya baluwa gye nkutole n'eddakiika 2 okufuluma ekifo kino bwe zisukamu batukuba fine nasooka ne ŋŋenda mu ttooyi ne neeyiwa amazzi mu mutwe manyi oba siri mu kuloota ne neesunako ne nereeta n'omusaayi ndaba oba siri mu ki bwe mba mu kirooto nzuukuke Ibula nagenda okulaba bya ddala nga ŋŋenda waka ne ŋŋamba abasiba baali bampakanya konze ŋŋenda waka buli omu yantunuulira ati kuba buli omu yita kimanyi nti nyinza okusukka omusango ogwo nembaga buli omu natandika tuwe ku namba ya looya walabika yasinga obulungi konze nedda si namba ya looya mwekwase Katonda gyali Katonda ali buli wamu munnange nenfuluma ekkomera tuuka wali eri bampadde engoye zange ze bandeeteramu sente zange nali ku akawunti nga ninako euro meka 1200 ne bazimpa wali eri nga nfuluma Ibula kyalinga kirooto naye negenda okuva mu kkomera nga nina peace kwegamba nga ng'obulamu bweyagala awo nyine bwe njala tutunulire ebintu bino wammanga briefly mu bbanga ttono nnyo bwe wadde ebweru omukyalo ne yakusibisa waddamu mulabako okay mukudde ebweru omukyala nddamu ne meeting ku train station naye nga tunatera kuba bwe nadde ebweru wamala ne wayitawo emyezi 6 nga tunagenda mu kooti kati egyo time nange nina okunoonya kirooya wange yali wamaanyi yabagamba client wange alina okunoonya naye ki bwe yali mu kkomera mukyala yali akola ki anoonya obujulizi ne bumubula at this time my client buli kimu kyonna kyeyayogerako kyeyasaba mu kusooka njagala kikole kiteekebwe mu nkola kati 6 months gye namala wabweru nange nga noonya bujulizi nenkola ki nembumuwa of course ne ba witnesses bonna era abamu babayita mu kooti munnange emyezi egyo 6 naye nali sinaba kuva mu kkomera Katonda yaŋŋamba ogenda mu kooti egenda kubeera bweti ne bweti mugenda kutula mu facing eno egenda kubeerako abalamuzi era bameka 5 kuliko omukazi omu exactly nga kooti bwe kyenalaba mu vision ne mu kooti bwe kityo bwe kyali Katonda n'aŋŋamba nti ogenda kuleka omuwala mu kooti nga bamuteeseeko empingo akola kyakaaba exactly so omuwala baamukwata yes ne bamuteekako empingo ejamani tolina ngeri kijoyiza kulimba omanyi omusango ogw'okuwa obujulizi obutatuukiridde ogwo musango gw'amaanyi yalimba
ate ne bateekamu ssente nnyingi nnyo okukola investigations. Olaba telefoni investigations z'amasimu zokka zokka zitwala ssente nnyingi. Abantu bwe basindika nga abapoliisi baki. Era olunaku lwa kooti olwasooka, it was my first time to sit in the court. Omuwala teyaliiyo. N'enjogera okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 12. Nga ntudde ne mukubulira kooti what happened, mwami nga yafumba mmere ki kyewano waaliwo ki byonna ebyo n'enjogera. Kati lawyer wange yali musajja mugezi nnyo. Yaŋŋamba okay, nalaba engeri gy'oyogera, oyogera bulungi. Batandika communicating ne state lawyer. Munnange namugamba njagala oyogere eri kooti ekuwulirize. Kyukira ne nva mukomera Katonda yaŋŋamba ngenda kuwa ebigambo byange. Buli ky'onaayogera tewali n'omu ajja kukola ki. Ibula natuuka mu kooti n'enjogera what happened. N'omulamuzi n'ayagala okukaaba amaziga. Muwala enkeera lwako yali aganye okujja mu kooti. Ne bagamba lawyer wali n'okumuleeta. Batamuleese bagenda kusindika enforcement emuleete. Waliwo ebintu bingi ebyapeninga mu kooti. Bingi nnyo ebibi saagala kubyogerako. Kuba byapeninga saidi ebyali bibi nnyo naye saagala kubyogerako. Omuwala tujja genda ebimu tujja kubuukawo. Omuwala bamuta akyali mukomera. Simanyi. Wasembayo okumanya nga bamusalidde musango ki? Nasembayo okumanya ngere bamusibye ebbanga. Bali gyali myaka 5. Naye nga basobola okumuggyako ndowooza omwaka gumu. Gyali emyaka 5. Omuwala oyo Munnayuganda? Mukyala Munnayuganda. Ayina empapula z'Eggermany oba yayitalina? By that time yayitanafuna. Fembi twali tetulina. Digest mugoba nsonga. Tutunulira status yo mu Germany oyina empapula kati? Nali nsaba za asylum. Ezatebe nayo nembisazaamu. Kati ndi musajja mutuuzi wa mufumbo. Okay, that is very good. Era bwe mba nkomawo sisooka kuyita simanyi Kenya wa. Kati kiri gye nali nkabiriranga nga ndaba abantu bawe empapula. Yakuwamu ekisingo Ibula nkubulire muganda wange. Katonda gyali. Kati awo wennyini era vision endala yaŋŋamba mukyalawo agenda kuzaala omwana muwala ng'ovudde wano. Yo mukyala naye yali ayagala omwana mulenzi nga nange njagala ki mulenzi. Twatuuka Katonda era nandaga nti mugenda kwewasa ng'omwana atambula era ajja kubeera ku mabbali ng'akola ki akuba engalo. Kati bwe nava mu kkomera awo ne neerabira mukyala bwe navaayo afunye olubuto ne mugamba naye omanyi Katonda yaŋŋamba tugenda kuzaala omwana muwala. Naŋŋamba okakasa konze. Munnange bwayita olubuto luweze emyezi emeka? 3 mukazi n'agenda mu ddwaliro. Bagenda omukebera bamugamba omwana muwala. Kati awo ntukyamuka ffenna netugamba twewase. Twagezaako okuprocessinga process eyo twewase. Muna ebintu ne bigaana. Ebintu bwe bigaana tugamba naye what is going on. Kati luvannyuma nnyo omwana azaaliddwa, omwana atandise n'okutambula. Bwe twagenda okuddamu okwapulayinga ebintu byadduka speed. Twapulayingira Denmark ebintu nga n'empapula amaze zifuna. Ebintu byadduka speed. Byatwala wiiki emu nga buli kimu kyonna kikoze ekikiwedde ne tugenda Denmark. Era wali mugundi mu office ya government nga tuli wali tukuba ebirayiro. Buli mu ateeka ku munne empeta. Exactly ekintu kye nalaba emyaka 2 emabega Katonda kye yaŋŋamba ng'omuwala atambula ayambadde akagoye akeeru ng'ali mukuba mu ngalo ati nga namusanyufu. Ne ŋŋamba omukazi omanyi nti twali twerabira nti kiki ne mugamba ojjukira ekintu kye nakugamba nga nakava mu kkomera tugenda kwewasa ng'omwana aliwa atambula. Mukazi n'agamba okakasa ne mugamba naŋŋamba nzijjukidde wamma. Naŋŋamba naye Katonda wakola nze Ibra sisiibangako ne ŋŋamba oba waliwo ekinsumbuwa nsiiba okumala ennaku 3 oba 4 amazima ga Katonda mu ggulu n'enkifuna ku speed. Nagamba Mukama Katonda njagala omulimu nfune contract. Ibra omulimu gwe nafuna baagoba abantu nga 205 nze nakati gye ndi nkyaliyo nkola. Babasalako olw'okuba covid yajja nayonoona bizinensi biki. Abeeru batandika okunwanyisa mu kusooka omanye Abajamani mulimu abamutale basosoze naye obusosoze abantu abava Croatia, Russia, abo Bosnia, abataki basosoze nnyo kyokka balwanyisa ggwe nga nabo balinganga gwe nabo bajja kunoonya bubuddamu nga ggwe. Yadde kale abo bagundi bali mu Europe naye era nabo ssebo
banoonya ndere nabo bali bagundi babayita ba house render nabo bagwiranga gwe basinga okubeera abazibu. Byekwaso okutuuka okuva Uganda okugenda okunoonya obubudamu Germany embeera yali ekuyisa etya Kampala wa muganda wange embeera ya wano teyali nyangu era nga abantu abasinga bangi nnyo baserebu sijja kukiteeka saidi yange yokka naye wali nnyo baserebu ababeera mu limelight naye ng'obulamu bubi ng'omuntu abeerawo n'omulaba ng'anyirira akola ki nabeera mu mawulire obulamu bwali bubi nnyo bubi naye ng'abantu abasinga bakulaba ku TV kuba musajja abeera butalaga bizibu naabo baserebu obalaba babeera butalaga bizibu gwokola nabo interview obamanyi obulamu bwa wano publicity ogifuna naye tewali kintu kisinga bubi nnyo kubeera ng'ofuna publicity abantu bakuwa respect naye nga newaka tolina kyakulya ng'oluusi oyinza n'okugamba omuntu mpaayo omutwalo n'agamba ono asaaga ono sita ze nkubuulira nakolanga ku kirabu natandikira ku Sabrina's pub eyo dda ebintu ebya limelight mbibaddemu ebbanga ddene era bombuuza baki ba celebrities life kuba nasooka kubeera nga bouncer biki mbadde bodyguard wa Zaliki koze kwanje no anakola kwa Rose Bank koze ku casino kati abantu abo mbamanyi kati munnange waliwo n'olumu twali ku kirabu awo kwanje no nga tukola ndi bouncer waliwo celeb munene nnyo sijja kumwogera linnya bagenda ne balwana tugenda okumukwata kumufulumya nganda party erimu ebituli ddala n'eŋŋamba siteese mazzi mu kamwa nkubuulira mazima n'eŋŋamba bano be bamu ku basupasita abaffe ebintu bino bigenda wala ate kati ndi ku kamera ate nandibadde mbyogera nze nkubuulira amazima supasita nga serebu w'amaanyi tugenda okukola ki tugenda okumufulumya ng'empale underwear nga enkuyegeza agirya n'eŋŋamba mukama eno gundi celebrity industry balwana ne mubafulumya mukavuyawo kati omu yali alwanagana naffe babawunsa ng'akabika omulalu enkuyegeza akalya n'eŋŋamba kati olulala mba ndi ku TV ndaba omuyimbi bamuyitaani Mamuli Katumba ng'ali mu kukaaba ffe tuli baserebu naye ate n'eŋŋamba musajja oyo nga yakubanga ennyimba nga nkyali muto kati ng'oyagala okumanya ebizibu by'abaserebu ogenda mu kirabu omusajja najja n'agamba mwana sirina kye nina naye mumpe ebyokunywa ne babawa gende wa manager lulewa bakayita pakalasiti awo olaba amabanja abaserebu ge balina ojja okakasiza nti obulamu bwa wano celebrity life si nyangu obulamu bwakukalubako nnyo wali mu mbeera watukako mu mbeera ebulwa ekyokulya ng'oli wano nga kibeerawo naye ng'oluusi weegumya notolaga bizibu byo walina abaana bameka nga babiri abaana bo basurvivinga nga batya of course nali nfaayo nnyo ku baana bange ate kakati mu kiseera ekyo n'abakazi buli omu agamba nakulekera n'omwana olw'okuba tulina ssente wasembayo nga tonnagenda bweru wali nnyo ku gaadi y'omugenzi Ivan Ssemwanga nnyo mu Siriki ne gavana ne mukyala we Zali nnyo nali nga chief bodyguard waabwe yes nnyo shegeera kuzijukira mu Siriki awo naddala mu ocean wansi anjenwa waabo nabana abantu bano bakusasulanga batya omufu tayogerwako bibi naye mwogere ku mazima nedda yakusasulanga atya yogera mazima sigenda musajja mulokole tolimba sisobola kulimba era kyagala kola ki omufu time gye yalingangawo ng'akuyita n'ogenda ngo bakuwayo emitwalo 10 naye kati jjukira nze engeri gye nalina erinnya obuzibu bwalingangawo ng'oluusi ogenda n'okola ki baagala waliwo abantu gamba abagagga babeera ne misunderstandings n'abantu abalala kati baagala balwane kati gwebeera n'oyinjirawo ate enkya n'okeera ku makya ogenda kunoonya sponsor n'ogenda mu ofiisi y'omusajja omu yaŋŋamba olina omugagga asinga obugagga ye tasobola kugulira tiketi ekutwala genda competinga ogenze mu ofiisi olajja okoze ekigwe wasindise toyagala akwate ku boosi wo naye ng'okolera mitwalo 10 nga ne waba bakubye ecupa tegisobola kujjanjaba so babawunsa obolaba bayita mu buzibu bw'amaanyi ate ekirala wegamba bulamu gamba tebutegekera buli lwolaba omugagga n'obeera mulimu babawunsa abamu nga buli lwolaba omugagga watudde ye kennyini agenda ne employinga n'atwala omugagga mu ttooyi ki bamuweeyo mitwalo 5 2 n'asurvivinga obulamu obwo obutegeera 10 lino lye baakuwanga lyali lya mwezi lya lunaku lwe mutambudde olukiro kyonna ate ng'oluusi oyinza obutazifuna nagamba sente ziweddemu gye zifuna olulala n'ogamba
kati ngenda kubala nti eri abaana ozeeyo bukedde muddayo saawa 2 muddayo kitegeera abaana nno ssebo nga sina namukozi nga mbaggalira mu nnyumba ne ŋŋenda njiye kati bwe bulamu bwe nalimu kati awo biseera ebyo era katonda kulekerawo ekkubo ate tonyoomanga muntu yenna yenna. Abasajja bano bwe baakomangawo bakuleeterangayo k'ebintu Ibra ebyo tubiveeko biviireko ddala omuntu kugambye omuntu yenna olina kulwanyira bulamu okubeera useful naye the moment you in that life you are useless. I'm telling you. Enkolagana yo ne Jack Pemba yali etya before nga tonnagenda. Bingi ebyayogera naye nga Jack mukwano gwange era nakati Jack twogera ne Jack mukwano gwange waliwo ebyali bitatutabudde. Bingi ebyayogerwa Jack Pemba otunnyonnyodde mwagonjoola ne mugonjoola ebyagonjooka tewali buzibu bwonna era muwuliziganya. Sirina buzibu na Jack Pemba and I appreciate him a lot. Kuba Jack ye muntu kwegamba mbagagga bonna kino sijja kulimba nze mbadde n'abagagga bayitirivu nja kutandikira ku Sabrina's pub. Simanyi oba ogimanyi eyo Sabrina's pub tiero sabagagga abasinga abo nalinganga nabo. Tuzze eno ku bagagga basudiro baniko basudiri bane abo waliwo ebintu gamba twalinganga business twalingamba genocide musale kwa Roziba kuba by that time Roziba kikyali kife kisingamu abazungu omugenzi Riyazi kuji yali agaba nnyo sente genocide musale omugenzi kazini bali bagaba nnyo sente kati nabamanyira nga bwe nabamanyira genocide musalera tumanyiganye bulungi byo bisobola kugamba bajeno kazini naye yalina omutima mulungi yali musajja mulungi yalina omutima mulungi kati bwovaawo odda ku Riyazi kuji naye yali muntu wange nnyo era naye muggala n'agamba nkyajjangu ku office nakwa ku fish factory bingi nnyo bisobola kugamba bisobola genda kati limelight gabwe nkugambye nti njimanyi celebrity kati lava Katonda nange ngeri gyanteekaawo saali waggulu naye ate saali wansi nga ndi awo kati nga life yaba celebrity njimanyi era nga ntunulira omuntu nti nemanya neŋŋamba okwano gwange ono kintu ali mu kisika naye ngaono ku kamera olaba omuntu nti alabika bulungi amawulire gakuba mulimu n'abakola ekivulu kyali wange naye ngaekivulu yakirya dda ng'alina kujja kubeera bubeezi n'atuuka ne ku bbaala mugamba ova mu kivulu tosasula ssente waliwo miliyoni kati 5 zetukubanja n'agamba nja kuleeta naye nga ava kola sho nze nkugambye kati ng'oyagala okumanya nti baserebu balina amabanja obuuza manager lule oyo alina gundi bagiyita pakalasiti bali awo naye nga amabanja mayitirivu naye nga njagala tutunuulire mu mbeera eriwo olunaku olwaleero luno byonna obirabye byoyiseemu ne wootuusa olunaku olwaleero wano wooli abantu olowooza bali livinze batya obulamu? Nze nsuubira tulina okusooka tuggyemu ebyo tulivinga eriyo life. Abantu abasinga tebalivinga eriyo life wano. Abantu abasinga nga bagala ekigambo kola ki okwemulisa kye bayita kugamba okwemulisa which is not good at all. Kuba osobola okwemulisa ne weemulisa naye tugenda kwemulisa mpaka last. Oyina kyewejjusa okukola omulimu gwo bwa bouncer? Sisobola kukyejjusa ku lw'ensonga by that time byebyaliwo bye nali nina okukola. Ensobi ki gye wakolera mulimu gwo bwa bouncer ng'ogyejjusa kati? Ensobi nyina kukolera mulimu gwo bwa bouncer kaŋŋambe nti yeeyo okugaadinga abagagga neŋŋenda ate ŋŋenda ensabe sponsor ne ntuuka mu ofiisi y'omuntu gwe nasindisa olwajjo n'aŋŋamba olina omugagga asinga obugagga olina kuwa tiketi noonya tiketi entwala. Wali nkambye abagagga balina obuzibu ze gambye waliwo abasajja baba South Africa jjukira Jack yajja Jack alina ssente kati nabeerawo abasajja mukazi najja gye tuli teyamuyita by the way mukazi najja mukazi bwajja abasajja kuva South Africa ne batusalako baŋŋamba kwata akakaddale kaggwa ntukole kitu kikubbe neŋŋamba mwana bakyalimu mwana nga mulina emitima emikyafu kale tuwezeza miliyoni 5 leka ekisajja ekyo ate kisina kina Uganda neŋŋamba nedda
musooka kosanze amulyoke mumutuukeko ebagayi baali bamanyi bamu bali mikono gya Ssemwanga kubanza ebiseera ebyo Ssemwanga twali tukoze eki nga natuuka ekiseera ne ŋŋamba olwo nga maze okugenda mu church ne ŋŋamba sikyadda mu bino bintu nagenda ku ETM church wa brother Ron Makabaye amanye ebise ate kirala kyembadira bidde kugamba laba serebo ba wano 80% babalimba nyene babelivingira mu malogo nti tujja ku making of very famous nange bambi wona yinnyira kwa Mr Kampala bichimba ngamba tujja ku making of famous bichi oberengani ninga munna idogero liraba talina kirigenda kuyamba bakutwala ko mu basa banji nga bangamba ono simanyi yakola simanyi ku muyimbi gundo ni yakola simanyi ko ajja kubeera famous kyali wange sali nanga sente nenga ogendayo ate abasawo bali nengeri babeera sebo nabo nga basoma psychologically nti tujja kuyamba okole kino leeta embuzi kyali nze nga bali ya mbuzi watwala mbuzi meka watwala embuzi nga ndowooza nga 3 zali njeru za bitangaza waawo twala butwazi embuzi ate sebo baziri oli awo ate enkoko wawayo nga meka oba 3 banazo ebitu balimba abantu abo munna ebintu ebyo nabikolanga ng'obulamu bwange bweyongera kukwata obulamu nga bakuwa eddagala n'onaaba tewali kikyusa bulamu bwo nze nkubuye ne mukwano gwange omulala twatambulanga n'embikira bomo nga ngamba weesiige lino eddagala omukazi ava ebulaaya bw'anaakulaba ojja mumenya omutima akuteeke mu ssente kyali wange na guno gwakanze nalinnya ennyonyi ne mulekawo akyali wano wali kati eddogo bannaye tuve ku byeddogo tulivinga eriyo life bino ebyokweteekawo ino wano Uganda wano kimanyi nti era kyobola abanyankole bano batuyiseeko nnyo ku lw'ensonga munyankole abasinga balivinga eriyo life. Okay. Ivan njagala tutunulire bode etwala ba body builders mu ggwanga Uganda bagita batya mpozi Uganda body building eri mu state kikati weri Uganda body building naye engeri gimaze ebbanga nga siriiwo sagala kikomentinga ku nyomba netumiikiriza ekyetaaga n'okola kino oyita bakulembeze nga sinnakuta Ivan Byekwaso bamuzaalawa taata we yani maama we yani yakulirawa nze Ivan Byekwaso banzaala kyalo bakiyita Wandago magamagaawo nga bazaala Kasimo Ouma kiwale batuzaala wamu awo Kasimo Ouma ne Kasimo Ouma naye kati nga tonatu ali Germany mukwano gwange era we batuzaala awo kyovola bagambye tonyoma wano we bakolera omwengo omuntu bw'oyitawo oyinza n'okutamira n'ogweri kati kyekyenkugambitawo mbeera bwenti kati munnaye nza we banzaala era kyovola bakyenkugambye Katonda akozesa omuntu gw'otasuubira nze na Katonda we yanzija nandeeta wano nanfuula champion nawe okunkyaza wano Katonda yanzijaawo Katonda byakola akozesa boolaba nti tebasobola n'abateekako omukisa gwe ne bakola ate ebirungi okusinga so munnange nze bannayuganda bannaye bagamba bali mu mu limelight tugezeeko nnyo kulivinga liyo life so bakuzaala awo wakulirawa okukula kwange ebiseera ebisinga mbimaze nnyo Bukasa Namuwonge gyenkulidde Bukasa Namuwonge nagendako masomero mu kusookera ddala nasooka nagendako Kangulumira primary school bayita eyo Kayunga nali eyo waliwo akalo akalala bakayita Wabusanke nengendako ku GSS olwo mu kuva eyo Kangulumira nenzira ewandago nengenda ku Kakira kati ku Kakira awo wenasangira timu y'omupiira nga basamba omupiira nendaba abasajja nga bagenda mu super division naye nga abasajja basamba bulungi omupiira coach yali Timothy Ayeko nze ne employee nga nze kenyini nembeera ball boy awo nga mpereza emipiira nali mukyafu nnyo mpita wansi wa gate ng'enkuba yatonye ebisooto nga coach ngamba yanga man get out of here kati olumu coach n'amugamba coach ono omusajja gwogoba omusajja bamuyita Lumu Fred nakoma okutegeera nga training abagolikipa ba KCCA yali senior golikipa n'agamba coach ono omuvubuka gwogoba atuyamba ate yagenda okufuuka wano ki senior player kati coach nanzija coach kati by that time nenfuba nnyo nkwatagane n'abasambi mboleza emijoozi mbere nga nsobola okufuna access yakola ki eyingira era kyekye nakola mukwano gwange yasooka bale muyita Mukama Pascal yali musajja mu Tanzania nga midfielder yali mulungi tukwatagana naye yasooka n'okumpa engato y'omupiira
Blaka. Ogenda gikozesa kinga tempira. Ngansamba inzina. Wamala nawe no samba. Nze nasambira ddala omupiira. Nnyo. Nalinga na ku national team under 20 trials. Nga ndi munagulu Avis. That is good. Nasamba mu Kachirawe yayingira mu Super Division nemba nengenda timba bayita Torino nengenda ko mu Iganga. Nemba ne mu Kisugu United. Nengenda awo nekuba mu Kabaragara Rangers we namalira nayenga nakubako ne Nagulu Avis. Nga timu ya maanyi nnyo. So okusoma kuno wakoma mu kyakumeka. Okusoma kwange munnaye kwalimu ebintu bingi nakoma mu 3 S2. No bivam. Kuba obulamu nalina okubuyiiya naye nga nali nsamba mupiira nga nfuna scholarship kwada atenga buli lwosamba omupiira nfuna scholarship tosobola school fees olina okubeera ne sente pocket money uniform buli kimu olina okukola kyo gulina okukyekolera okusinga otya okuva mu kusamba omupiira okuyingira mu body building kati mu kusooka edde nnyo nalabanga firimu za Schwarzenegger ne Rambo ne Van Damme naye bafirimu star omuntu gona kyawa yali Jackie Chan. Jackie Chan oyo yankubya ku ssomero nalabanga Jackie Chan alwana n'abantu 10 nze nempita abaana 5 nange nkole kungufu bankuba nnyo bambi era lunaku namale nnaku nga 3 nga face ezimbye naye Schwarzenegger Rambo Van Damme nabenyumirizaamu nnyo kuba nalaba abasajja banene kati bwe nveeri nzijene Kampala waliwo omulimu gwe nafunaawo nasooka nenfuna omulimu kwa Rosebao nga ngeri gyani nsamba omupiira boss yambuza osobola okukola boxing kuba wana abantu batusumbuanya bakuba bikonde bajja ne bakola kye ne bakuba abantu baffe ne mugamba yali musajja muyindi bamuyita Rajiv yali running ebbala eyo ne mugamba nsobola nangamba okay tugenda kuwana omulimu okolewo ng'okolawo ennaku mmeka 2 kulw'omukaaga ne ku Friday ne Saturday nga bampa omutwalo gumu kitundu kati munnange binalindi awo ku gym wali omukwano gwange bamuyita Martin bamuyita Chris Senono yali abeera Kawempe Martin twali tubeera naye Kisugu eyo nga abeera Kisugu nga nze mbeera na Muwongo nangamba tugende mu gym Martin nga munene twala mu kajimu k'Ekisugu awo nasookera kajimu k'Ekisugu waliwo muzeeyi bamuyita Muzeeyi Onyango naye yaliko bodybuilder yali ava Kenya eyo najja wana mu Uganda nangamba gende Nakivubo ntuuke Nakivubo coach bamuyita Salongo Sali bwe yandaba nangamba omaze ebbanga ki mu gym ne mugamba nakamalawo ndowooza wiiki nga 2 nangamba single training upper body osobola okubeera Mr. Uganda kuba wano tewali muntu alina magulu nga gago ngeri gye nali nsamba omupiira nga tudduka ku nsozi amagulu gange galina kyole manene ne mubuuza Mr. Uganda bye biki awo yali 2025 era we nawumulira omupiira mu Kabaragara Rangers omupiira gwange gwasembayo twali tusamba Police Kakungulu Cup Nakivubaawo nali golikipa mulungi nnyo we nawumulira omupiira ne ngenda mu gym coach anjagala nnyo bambi era yanyaniriza n'omutima kuba Nakivuba ebiseera walinga abavubuka abayinza okugamba ebigambo okugamba yona discouraginga naye nga yalingangawo nnyo ku lwange coach oyo n'afuba nnyo okunkozesa ibegabega omugongo muneyisa training bbanga ddene gyali emyezi nga 6 ngenda okulaba coach anjigiriza okupozinga 2025 naye nga binnuma bimenya naye namala nemmanyirira coach nedda okupozinga nobeera nga bridge nkasobera nti maso zamanyirira ate buli pose egyo posing kuba ndaba bagenda nedda olina okubeera ng'osimayiringa kitono nnyo ng'osimayiringa kati munnaye coach bwe yanjigiriza coach oyo Salongo Sale he was very and I respect him a lot bantu bensinga okuwa ekitiibwa bwe mutwalanga kitange omwaka bwe guggwerako nga ngamba ogenda kuzannya Mr. Uganda Juniors nakwata kyakubiri nasanyuka awo nga nfunye omulimu kwa Roziba nenkwata ekikopo nfunye omudaali gw'okuwininga weight yange nfunye ekikopo nadduka emisinde nengenda kwa Roziba nendaga bossi wange kati ntuukaawo liyazi kujinga waali nagamba owangudde Juniors njagala owangule Uganda nangambye nkyajja ku Fish Factory tukubye naye ekifaananyi bwe ntuuka ku Fish Factory kyali wange omusajja nampa miliyoni nga sikwata ku miliyoni mbulamu bwange nengamba ekyo ki naye nga omwami yo naye waliwo namutaasaako awo nga ku American Embassy awo yali avuga emmotoka yagivuga speed n'agenda n'akoona abaseemwayi ne bamugwako baali batandise nengendayo nga sibamanyi abaseemwayi nengwayo bugi nengamba muleke nengezaako ne bagamba faa wano nali namuvubuka muto
nenkola ki ne bambuuza omanyi ne bagamba ono Liyaazi ebiki biki nga tebamutegeera kati luvannyuma Liyaazi nga maze okuddamu understanding n'akuba essimu bw'akuba essimu military n'eryoka eyiyika kazini naye najja biki abasemwayi ne bavaawo ne bakola ki oba nabo baba bakwata simanyi era olwava omusajja era yampa $5,000 n'angamba thank you for saving my life kati omusajja yasooka okumpa ku miliyoni nga mpangudde Mr. Uganda ki miliyoni eyo nagula mabaati nzimbire maama wange by that time maama wange yali alina cancer akiwale tebyagenda bulungi era yalwana ne cancer okumala ebbanga omwaka ogwaddako n'akola ki n'awumula nalimbulayo like wiiki nga emu okuzannya Mr. Uganda seniors Mr. Kampala yali Mr. Uganda nalimbulayo wiiki emu okuzannya Mr. Uganda maama wange n'awumula kyankosa nnyo ate jjukira ebiseera ebyo bodybuilding twalinanga ba competitors abasajja ba Ismail Mafunfugo Steven Kazviri John Bosco Sebabi aba abasajja baalinanga maso aba bodybuilding sawa zino tewali competition. Honestly it is so interesting. Any current champion wa Uganda? Ani Mr. Uganda? Mr. Uganda yaliko simumanyi simu meeting angako. Okay. Naye kati nza wali Mr. Uganda kumala banga nawangula Mr. Uganda emyaka 5 egy'omudiringa na Mr. Kampala emyaka 5 Mr. Kampala emyaka 5 ya back to back nengenda mu nzeera nze mu Africa yasooka nze mu Uganda yasooka nengenda e Kenya nempangula ye Kenya kuba abasinga bana bagendanga wali mpaka nga zamaanyi bali bazita Mr. Kericho era wali wetabako mu Olympics bodybuilding yagano genda mu Olympics ku lw'ensonga nti before bodybuilding yali under IFBB tebakola doping bo bakozesa buli kimu kye baagala kati waliwo organization bagita INBA International Natural Bodybuilding Association kati yeri mu kuteekayo application ogenda mu ki muberenga mugenda mu Olympics ku lw'ensonga bo bakebera bakola doping test bakebera enviiri ne omusulo kati tosobola kucheatinga drugs baagala omuntu ng'oli nakyo kati awo bena wangula Mr. Uganda mulundi ogwasembayo nengenda ku international nentaninga nze mu Africa yasooka okuwangula silver medal mu world champion era mu INB era mu federation yennyini nze mu Africa yasooka okuwangula bronze medal mu National Olympia mu USA era nze mu Africa yasooka okuwangula engule ya Mr. Natural Universe Mr. Natural Universe nenjirete Uganda wano owaye engule soko zirekera awo nyingi nnyo engule zino zonna nosigala ngero okabenjala nosigala nofundikira oli nnyonyo ogenda onoonye ekiddako kubanga bwanene waliwo president yatugamba nti omuntu abeera wangulidde Uganda omudaali afuna ki presidential award million afunye gold sima million 3.2 nakolanga nnyo nange nsobola okugenda mu abo bakola ki wafunayoko ku bintu ebyo twagendayo president na meeting emirundi ebiri ebisuubizo byebimu tewali extra digest mugoba nsonga mwana mulenzi Ivan BYEKWASO Mr. Universe Mr. Uganda Mr. Kampala tugenda kubanga tumuleka tujja kwongera omunoonyako mu kitundu kyaffe kiddako tujja kumukyalirako ne famire ye nazaala we ne sezaala we omukyala n'omwana tugenda kubalaba that is in our part 2 but as of now tugenda kubanga tusukka wano bannayuganda bawangalire Germany muli bangi nnyo abamanyi nga tuwogera bayitirivu bakulaba tumaya tuwogera on phone mwina my personal number mbagala nnyo bannayuganda abawangalire Germany muli bangi mbagala nnyo sijja kumenya nti ono booli obooli njagala kwebaza webale kukkiriza ne tukola interview eno webale n'okuba nti tukipinze in touch njagala kutumira omuyimbi Angela oba Angel Kamalaika tumiddeko nnyo njala kutumira sister wange nno yaŋŋamba actually gwe tubale tuwogera naye njagala kutumira mikwano gyo njala kutumira ba bodybuilders bonna mu ggwanga Uganda yonna gye muli njala kutumira ba bouncers ku mitendera egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo salute my brothers mbaagala nnyo ne ba female bouncers actually namwe mbatumiddeko muli bangi nnyo bannyinaze mbaagala nnyo Ibrahim Kasage manya gange kulwa extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo special thanks to Gande Hardware Store
Roast Coffee Academy, Posh Properties, Roast Coffee Academy, Sun Cargo, mwebale nnyo mwebale eddala. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa, tumira ku bantu babiri basatu tudde. Mbatumiddeko nnyo mwenna abalaba omukutu guno. Thank you. Nja kwebaza nnyo my sister Kamalayika. Njagala mwenna mumuwagire. Ne ba sportsman mwenna sijja kwawulamu bika. N'okusingira ddala gamba banfudde kyendi Uganda Bodybuilding Fitness Association. Mbagala nnyo lwakuba nti nkyali busy naye nga tulina okumiitinga tubeeko n'ebyo bitukola twongere omuzannyo mu maaso. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo. Mubeere bulungi muweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.